Media yafetu kusensonga SB4 musiru totegeera Julius yetekamu embeera y'omugenzi Honorable akopa ebintu bye yakola n'atamanya nti oli Honorable yali musajja mukulu mu industry eno nga bantu bamuwa ekitiibwa nga ne wakuvuma omuntu alabanga taatawo abakoze eki kakati baba amagezi agamba nti yalina amagezi ku bizinesi zonna ezaaliwo ye kikyawaddeyo n'agamba nti ono mukama wange mwagala nnyo kati tuyimirizaawo kino kikomyewo kale wandize n'ogamba kawooya kino nekino kibayogedde si kituufu naye tovuma ekyo tekiringa ekizibiikiriza nti omuntu ku byayogeramu ebintu biki bituufu okakasa ogamba nti ndi mukwano gwa Kato nali mukwano gwa Kato netwalanga mutabani we ogenda otya ng'omanyira erinnya lya Kato bw'otyo sisobola kulaba kintu kitagenze bulungi ne sikyogerako ekyalamu alamayini kulooli namukulira mu ngalo buli kyenda babbo kye batasobola kwogera kuvaayo okugamba abantu nze nja kyogerako gwe lwaki tokwatanga gw'owulira olumirirwa Kato gwe kwata disiki gigule kati Julius tamanyi nze bwe mpulira kuba bo ba Julius obulamu bwabwe bwe bwalimu kuvuga nga mmotoka kati nze nvuga Kato kugenda eri simanya kulya mbizi kunywa bunywi mwenge Basaba ne banya bamanya gange Zena Mutebi Silvia amanyidwa nga Mama Fina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mpita abasawo bange mwenna mu Uganda yonna tennaku z'omwezi nga 24 tuli ku district ewa Kiso okweddaabulula okwetunuuliramu enzijanjaba enaabeera etya gavumenti kiki twagala etuyambe nga ffe abasawo b'ekinnansi tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 24 tubeere n'olukuŋŋaana gaggadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo omugenyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso neeyanziza neeyanzeege. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. nze yamanyira obugwagwa bw'abaana abo ab'emedia obugwagwa bw'aba SB4 obutategeera bwe omuntu avume nga alina kyagamba mbu kati okuva omukulu we yagenda ekyuma ky'obunga nkizizaawo nwana nakuzzaako TV talina mabaala bombaala kunywa mwenge ate nze kyenkubulya Julius kino sikirumamu ne ku ssimu nakigambye si gwe wansi okulaba omukulu nze nakulira mu ngalo ze gojjidde mu kibuyaga so wobanga oyogera ebintu genda mpola okitegedde muganda wange nze muzukulu wa Kabajja nze kenyini nze nkubuuzako omugeyi Salongo SB4 Media tugusa ensonga ko tusinzidde okubeera nga tukuweereza toyanziza nnyo agobeera programu zaffe nezimu zibeera za bwongo era nga olina okozesa obwongo bungi ennyo okuziwuliriza n'okuziraba okupiikingamu ekyo ekyamakulu gye buvuddeko ko twakweteko kawuuya ku nsonga za omugenzi Uncle Kato nayogera byamuli ku mutima ye nga ye era mu programu eyo obanga wagiwuliriza bulungi twabagamba nti tetuzze kuvumaganya linnya lya muntu yenna era twali tubiri beetegefu okunoonya ku buli muntu eyabeera mentioned mu programu eyo tumanye saidi andi tumale tugonjole ensonga ezo wabula ate twali tuli awo ne tulaba ate omuntu omu nga bamukyazizaako ate nga yavuma buvumi so okuvuma muganda wange bamuyitaani Julius yes wavumye nnyo naye okuvuma si solution y'ebintu nebbo nga tebanyiiga nga kano ka SB4
tekategeera nedda kasuku. Yes, ndi musiru sitegeera ndi mu buyabuya. Ensonga yali badde bweti Kawoyo omumanyi wali mukubidde akasimu n'omubuuza buzibu ki wali nkubidde essimu naawe nojja tuwera kukusaidia wabula si kuvuma. Okuvuma fena tusobola okuvuma nange nsobola okuvuma naye bwe twevuma ne twevuma bibeera byeyamba kyeggwanga tukyazizzo natubulidde ensonga ze. Yes, gw'omuwakanya mukumuwakanya naawe jangu otupwire kusaidi oba tuwakwasaganya otule wano atule wano tukwasaganya ensonga ezo other than ate okuvuma ekyo nno si kirungi kuba kukwevuma tusobola okwevuma bingi byewawayiriza ngawe nateekanga pressure ku mugenzi mbu nga musaba interview yali nga asaba interview za Kato nga yaba mu interview ndoza obusungu ndoza abugasse n'abuleeta Kato yali yagoba abantu bonna. Yes, namukubirako ne musaba interview era yajinsuubiza yali mu process ey'okujimpa yaddamuko nankubirako ate nga saaliwo we yankubirira nga lweredde okumpa interview saaliwo naawe kenyini wankubirako gwe kenyini jjukira ate nga naawe kenyini onsaba eyiyo ng'onsaba interview. So byewagenzeemu ate byakyana kito oyinza okuba oli mukulu wange naye nga byakyana kito bano we tulabira abantu abalina ku magezi tubire ku bantu abavugumyeko okusoma sigana mu kirasi nti osome banja basome nga tebalina magezi oyinza oba nga wasoma munansonyiwa ayinza okuba nga yasoma naye obwongo oba magezi ga buzaale tujja kusanga omuntu omugagga nga teyasoma ng'akola byafaayo nga teyasoma. So weetereeze mbadde nsaba weetereeze era tukomezaawo Kawoya byakwogeddwako story nawe wagirabye bagirabye nga si musanyufu yeye yavuddeyo nga si musanyufu era nga nti byonna byoyogera na byonna byotugamba bya kisiru. So netusalawo ne tugamba oba ye teyasazeewo kumana kumunoonya kuba story yo twagikola naye ekyomukiso mu bintu twagiteekayo ng'ate nali ntambuddemu nali mu process okunoonya oyo Julius sina Julius nali mu process okunoonya Conrad ne bekikwatako tulabe ensonga eyo kiki ekigenda kiki ekyasoba kiki ekitaaga okutereeza. So ye we yarabye yasazeewo ate kwanukula mu ngeri etyoboola. Yes, ffe tutyoboddwa naye tugenda kulemerako nsonga ku byakwogeddwa yagamye bingi byayogedde ebifu nti bwe bikwatirako wa era nga yagamye mu program those agimaze kumanyize waliwo ebintu byendaba nga tebina biki byongerako tebina kyebikwongerako sitera nnyo biraba naye nalonzeemukko erimu kati nze ku lwange sijja kwesa lulimi lwe yakozesezza bwebwe obusiru bw'abantu obutategeera tebamanyi information obugwagwa bw'abaana abo ab'emedia obugwagwa bw'aba SB4 obutategeera bwe ova mu ntalo ndalo obuukira ndalo oyagala bulayikisi olw'okuba kikyano kyo kigenda kigwa naye nga nsobola okugamba nti entegeera ya Julius nki ntono. Julius ye muntu eyajja ndowooza Julius abadde tannaweza na Kato yadde emyaka emeka ena era n'olunaku lwe yava eyo ajja alanduke bagende bakole live n'omusajja oyo gwe mukola emirimu gye gimusijja mwogera linnya yasooka gamba baana abo era abaana abaali mu Royal Theatre n'abagamba nze ngenze mu meeting mala ovuma Kawoyo no ne SB4 naye nga bwe ntunula ennyo Julius agamba nti ayina amagezi nkumenyeramenyeramu ku muntu eyandibadde ayolesa mbu yayina amagezi ffe twayogera bya kisiru. Julius yandibadde agamba nti kale Kawoya musinga okwagala mukama waffe okuva mukama waffe lwe yafa nze kantereeza omwana ono tubeere mu layini muwe amagezi ag'ekintu ekikulu okitegeera era nyongera okumulungamya tewali kye yakola omulimu gwakola ogulinga gwakola Julius abeera mu bbaala 24/7 babeera mu bbaala. No yabuze ekibuuzo nti gwe biri bikwatirako wa biri we binkwatirako bibino
SB4 nakugamba ne mu story ya feri nti Kato okuva ku Odi Kampala Martin Road yomu kubakola ki eyandera nakulira na mungalo ze kumpi nga ninga mwana era nga mpita muki mutabani wange era enfunde ezabangawo ku TV awo nga abantu bamucyankalanyiza biki nga bagamba kyo mubamulaba Kawoya wange omulalu yali abasinga wagamba nakulira mungalo ze nengula nga nkolera yenga mwagala kati so newoba gwe omuntu gwokuze naye oba kuziza ne wabaawo ekibeerawo tosobola kyogerako kuba points zeyakonye yagambye nti ekyuma ky'obuwunga kyogamba nti kyagwa nga akyalina mu parliament ekyuma ky'obuwunga bisomeizifula naye ndowooza we yafiira kyayite kikyakola kyayite kikyakola kala tewakyagamba nti oli ekyuma simata kikulabiridde anti bwebwe obusiru bw'abantu obutategeera tebamanyi information etambula eggwanga lyonna limanyi akawunga ka Kato yali akyali mu parliament n'ekyuma n'akiggalawo kituufu kyagwa ali mu parliament naye ekyaviirako okugwa waliwo omuvubuka bamuyitanga Sekabira yabeeranga mu ng'akola omuvubuka oyo yakolanga bulungi SB4 muganda nkubulira amazima buli omu alya ku muki ku mulimu gwe singa oŋŋamba nti ngenda ogule kasooli ttani 5 nengula kasooli ttani 5 nga bwe wampadde ssente nenkola naye nga nange nfunayo obusente bwange mu magezi nga sibbye ng'ekintu kibeerawo abo bennyini be baagamba nga Julius kuba Julia gundi Sekabira akubba era baakwata Sekabira oyo ne bamuleetera abaana ba Solida ne bamukuba waliwo ekyo ekibiina kye kye yali akoze Solida okyerabidde ekyajja ekyobufuzi ekyo kati abavubuka babeerangawo babayita ne bakubaani Sekabira bino byenjogera mbiinako obukakafu kyova olaba Julius yakoze bubi okuvuma yandibadde agamba nti Kawoya mbaagala ne SB4 tutuule ntwogere ensonga kuki ku nsonga kati ekyuma ekyo kyatuuka ekiseera nga bakibanja amasannyalaze miliyoni 3.6 naye ffe ne twebuuza mu mutima ne twebuuza era nze nina ekintu kye ŋŋenda okukyusa kye bagamba mbu awali successful man behind wabeerayo successful ki oba omukyala si bwe kiri kubanga ekyuma ky'obunga ekyo kyandibadde tekivaawo bo ekintu kye baanyumirwanga kunyuunyuutangamu bujjaki sente nga tebakola mu kintu kyekirera ne mu story kye nagamba twatandika TV yeri ku Star Times free to air ku mikutu gyonna nga kweri naye ng'omwana bamuwa sente sigumu sebiri ne tugenda naye ku Star Times asasule sente n'ataziwaayo kati nze weŋŋambira Julius nti wagambye ono omusajja mu buyabuya simanya ali idiot tegeera kasiru very stupid an imbecile an idiot SB4 musiru totegeera Julius yeetekamu embeera y'omugenzi Honorable akopa ebintu bye yakola n'atamanya nti oli Honorable yali musajja mukulu mu industry eno nga bantu bamuwa ekitiibwa nga ne wakuvuma omuntu alabanga taatawo abakoze eki naye kati y'olwamalala akopereza ayagala okwambala ekintu kiri abeeyita ab'amagezi kati essaawa eno era yankubira essimu nagamba mbavumye ne mugamba isoka oba otuvumye kale kyekyo kakati bba ab'amagezi agamba nti yayina amagezi ku bizinesi zonna ezaaliwo ye kikyawaddeyo n'agamba nti ono mukama wange mwagala nnyo kati tuyimirizaawo kino kikomyewo kiriwa mubulire kubeerawo beezima bbaala kunywa agamba ensonga z'omukyalo oli gwe wagambako nti omukyala gyali muno mukuzika yaliyo era mbu n'omwana gyali aweererwa n'omwana gw'oyogerako gyali famire emumanyi alabirirwa asoma sisita wa Kato Nabagala amumanyi Nsereka amuweerera ne mukuziika maama we yajja naye ku muzindalo omukyalo oyo wamulabako SB4 yayogera Julius namubuuza n'ekibuuzo ne mugaa Julius ugwe namubuuza ebibuuzo bibiri olwo bankubira n'oyo omusajja akola emirimu nga gy'okola kuba enamba yenjiina nangamba Kawoya wamabiri webiti ne webiti nga nekimanya nalwawo kitegeera mbu bakola ki bandikodinga ne mubuuza Julius
wansooka okulaba Kato nti ne mugamba Julius wansooka okulaba omukyalo oyo ne mugamba ne wona ebbanga we yafiira gwe wuwe wali omanyiyo lwaki gwe wali tomanyiyo abange SB4 situganye omuntu kati nkulaga abantu bonna omuntu ng'obadde Semaka ng'olina mukyalawo omwami n'ofa omukyala yenna ayagaliza obeera alimu embeera z'obuntu nga bwe yayogera Kazindaalo yandibadde agamba nti bannange wewabayo yenna alina omwana waffe amukole eki amuleete ku muntu gwe nsobola okugamba nti yali afaayo oba ng'alina n'entegera yanjawulo nze kyekiri kyegambye nze kyo kye bawozamba wali omusajja omutuukirivu wabayo omukazi emabega nze nkimenyeewo kakati Julius akola ni yenga ni muganda wa mugenzi Julius be bano ne mu kalulu Julius teyaliyo era nkugambe waliwo abaana abamu yayogereramu n'agamba agenda woyo omusajja akola emirimu nga gy'okola ngenda kuvuma bano bakawoya ne SB4 ne bamubuuza gwe kawoya ebintu bye yayogedde gw'olaba kawoya mukyamu ye gwe obiyingiriramuwa nange nakyembuza yabiyingiramuwa Julius bana yakubuza ekibuzo ngo biyingiramu kati nze wembiyingiriramu nze mbiyingiriramu ku muntu eyankuza alinga kitange okitegedde nyimirirawo olowooza nti ye bwe navaayo ne njogera ku nsonga eno n'ebintu bye lwakuba simanyi kiriyo naye olowooza ye si musanyufu mu mutima nze kyemmanyi musanyufu mu mutima omugenzi kubanga nakuddamu nenkugamba ekigambo kiri nti omusajja oyo yali ayagala ati n'obulamu bwe bwonna era kyovulaba mu bannakatemba bonna ne wolaba baani bonna abo boolaba ab'amaanyi tewali yavaayo kugenda kugamba nti firimu industry yeetaaga firimu city era omwami oyo yasituka n'agenda ew'omukulu Salimu kulamusizaako taata n'amuwa ekirowoozo ekyo nga teyeesabira nga ye wabula ng'ayagala legasi esigalewo industry esigalewo kati nze bwe ndaba omuntu bw'atyo bwe natambulanga naye nga waliwo ebita mbyogerako bagamba mazima gassa naye nze nina okukola ki yageze naga ku footage gwe okukwata mbu n'abalala waliwo bangi abakwata era waliwo statement gye yakoza ngalaga nti nga ebiba ebitalina amakulu ewaawo wakwata naye si gwe wekka yakwata waliyo n'abalala abakola ki abakwata famire ya Kato footage oyo ne kaakati ekyali mu nnaku Conrad takyayagala kuddamu kulaba bintu bya Kato anti kati kyekiri kyegambye nti singa era nakigamba yoli nti singa yali oba Conrad nga yafudde oba ani golooza footage oyo Kato yaninzikiriza obeera naye yadde ennaku ennya olaba footage yennyini gwe twashootinga nga wabatabangufu nga mumala okujjamu waaka nga mweditize nazanya ne ku TV nangamba kawooya tereka footage wange bulungi mukola ki mwagala kati Julius ye ayagala okolesa lwakuba abantu abamu abasinga nti fe tetwabeeranga nnyo mu butaala nga ye bwakola ki mu butaala bwayagala nze nkugambe n'abasinga babadde tebamanyi kawooya naye nga bamuwulira kuba nze nabeerangayo nga neeyisa kintu kikulu nga nkola ebyange mu professional naye ye n'ayagala aveeyo ajje n'amalala akole ki kale wandize n'ogamba kawooya kino nekino kibayogedde si kituufu naye tovuma ekyo tekiringa ekizibiikiriza nti omuntu ku byayogeramu ebintu biki bituufu naye ng'ate era bituufu afuta kutuvuma bafunyeko kasimu ng'agamba kale adirisikito yagikuwa nti yiyo njikuwadde yagikuwadde ate waliwo kati kyekiri namukubidde n'essimu n'amaloboozi gange ng'ayina muno ne mugamba Julius kintu kye wakoze si kituufu ne mugamba naye mmwe nga mmwe abeeyita ab'amagezi lwaki tewaŋŋambye nti kale adi disiki yiino okitegeera naye era wazze mu kuvuma ne pulezidenti yennyini eyamukyaza nga mugamba tuvudde ku mulamwa naye ye ng'ali kukola ki ali kuvuma era kino nkisaba abantu abali abatulaba abasajja bano nga ba SB4 basajja batuufu ensonga nti waliyo abamu abatasobola kufuna mukisa kwogera bintu naye ng'ate we babaako bye boogera bisobola okukola ki amazima gasobola ovaayo era ekyo kyabadde agezaako okukola era lwakuba nti
gwe kati tuli ba Luganda tuli bazzukulu ba Kasujja nze Kawooya. So, yo footage okyamulina? Footage mulina nagamba bakebera ab'okumulimu buli mwaka we guba guggwako bakebera kompyuta zaffe bakebera ne bamusangamu footage bamusangamu bampasa spare wixmaker n'omusala ne bagukola ki ne bagutemala kuba nti omugaga njagala naye yaŋŋamba nga omanyi naŋŋamba eyo management kyesazeewo okukola ki okukola kuba ye agamba mu bigambo bibye nawulidde mbu wapangisibwa ne bakusasula kati gwe bino bikulala bikwata mbu wasasulwa omulimu gwakola so nagamba tena bikwatirako mbu simanya nga di diski oba omwagala nnyo gyeguyira omuteekeko footage. Gwe lwaki tokwatanga gwowulira olumirirwa kato gwe kwata di diski gigule mitwalo 25 gakwata sokali ne interview eri yagambye ebintu bingi era bwe yagambye bingi kati raze ngenda kumugamba nti singa nali nsobola ogigula nandigiguze eri mu sente mmeka ebintu biri singa byali ku GB nga byetaga diski ya 5 nandibadde nsobola ogigula naye ebintu biri bya nnaku 2 biringa mu terabyte emu n'ekitundu shegedde muzeeyi wange kati nze Julius era mwewuunya bwe yavuddeyo n'ayogera n'okuvuma n'avuma nti ensonga eriwo mbabuulira mazima kati bba baagala omugenzi abagamba nti omugenzi atola nina nekinabadde nsaba tinga omukulu General Salim Musale ndi mukama waffe singa katolo bwama basobola omukolerawo ekijjukizo ne bamukola nga mu kibumbe ekyo yatugambye nti bakola amalawo ne bagaze kubakola n'akayumba era ndowooza nga yali mitambo ye nga ye ani Julius tabeerangako mu mitambo ku lunaku olwo waliyo mukulu papa Misa Kisemakula tukwebaza taata byonna kubanga era nagamba nti ne mu campaign papa yajja ekigera asebyeko ki bandage yali mulwadde nga tuli wali ku comprehensive enateete era ye yamuwa ne sound oyo n'abayimbira Misa kibe yaleeta mukulu Misa ne bamuyimbirako okategedde akantu ako kati ye Julius nkugambe Julius ne mukalulu tetwali naye Julius azze mu biseera bya TV atokumanya oyo Julius oba nze sijja kukozesa lulimi luli wabula kamuyite mu buyabuya nagamba SB4 nze ku mbeera zange zonna omuzeeyi wange namulumirirwa nnyo olunaku lwe twali emmengo abasajja baali batuwoninga ab'ennyumba nze kennyini akamwa kange nenkubira kuuba ne mugaa kuuba abasajja bano bajjajja nnyo wano naye kyendabako bayinza okutusuulira bintu wabweru bakubise mawulire bakole ki bakulabise era nakigamba ekyo kikulaga ki nti nze muntu azaafayo nga nnumirirwa era nze kennyini kamwa kwogera nze nasooka okupangulula ebyebigundi TV era kuuba yajja yeevuga ne tuteekamu kamera ne kompyuta ne tunyambusewa emutundwe era nagamba nti nemutundwe twayingirayo nga wamu bakyakola nayo akubanga twagala TV ebeereko kati ye Julius n'abo banne abo bagendamu ne batuvuma nze kyembadde mbasuubiramu kale bakwate omwana kati saawe njagala nkubuuze omwana olowooza akola mulimu ki mwana ki Conrad simanyi Julius era yamanyi kati ebintu bye yasigalamu waliwo nagamba olw'omuzanyo gwe twali tukwata akanyola bikyaguli ku DSTV era nagamba nga yampanga sente nendeeta ezo zikamera netukola ki netugukwata kati gwe mulimu gwalinga gwasigaddemu naye n'abaana abamu bwe twatandika nabo abamu lutalo okujja abakyala abamu naye ng'ekintu ekyo kuba yakiyomberanga nze waliwo n'olunaku lumu yaŋŋamba nakolo nalinga ndeeta black magic 3 kolo naŋŋamba Kawooya siinaamu kasente naye leeta emu tukozese neyafu gw'omwana taata we agenda okukola ebintu okushootinga projekiti zammwe sinazize wabula zammwe gwe n'okwata n'otambula ne kamera n'ogenda era yankubirako yanzize ebbali mu bantu naŋŋamba Kawooya omwana nkoze ekintu kamera yagenze nayo
nangamba kubira y'abantu tufune kamera endala tukole abazanyi bazedda ya magenda okujja nga kamera emu agenze naye endala eyakato kubanga naye yagenda okufa musajja watu ng'aguze Black Magic kuba bano onwani bamuyita Julius ye yabuuza obuzibu obusangawa era obuzibu mbu adiriski bwe buzibu ye nalabenga okwetika kyonna balowooza kwe kuggwa adiriski kyekizibu gwe kizibu ki ekizibu kyange era nkikuddamu papa negamba nti omuntu nze gwe nakulira mu ngalo abanga kitange sisobola kulaba kintu kitagenze bulungi nesikyogerako ekyalamu alamayini kati ekyebuzibwa nti yesu singa ofuna adiriski n'oteekako waakono ogenda muwa baani ono waaka ku kyebandazeeko n'amagezi amatono Julius ge yayolesezza nze ngenda kukwata singa amafunya adidisiki omuntu yenna abagulidde adidisiki eyo nze mbe nga nsobola okukwatagana naye in connection njagala kukolera kato documentary era abantu bonna abayitako mu ngalo za kato singa amanfunye ngoba ngambye njitandise mbasaba bannaye munzikirize gwenkubira akasimu tutule twogere nzimbe documentary y'omusajja nze kyekyo kyenyiza omukolera waliwo mu bantu benalaba bakomentinga waliwo omukyalo omu mwebaza lwakuba erinnya lye sirijjukira bulungi yagamba nti omwana oyo namulaba ne mu njogera talina magezi mazaale omukyala simumanyi sali naye naye okusinza ne ku mboozi gye nanyumya ne bye yalabako kategedde era ne mubamu omulala n'agamba eno emboozi y'abantu bategeera bokka y'abantu bategeera bokka kuba kati kyova olaba era abantu abamu nti bakizuula luvannyuma okuza omwana n'omuteekateeka n'olowooza nti yoyo n'akola birala bw'ovaawo obulamu bw'ensi eno ebintu byonna byo ne bikola ki ne biggwawo naye waliyo abamu abategeka abaana baabwe nga n'ebintu byabwe essaawa eno bikyaliyo segedde nze ensonga yange sigama muno adidisiki kyekikulu ennyo naye omukulu oli namukulira mu ngalo buli kyenda babbo kye batasobola kwogera kuvaayo okugamba abantu nze nja kyogerako kati esibifonza okumanya eri famire nagibeererawo waliwo olunaku lumu waliwo adda ku Conrad yagenda n'alwala bw'alwala nga yeetaaga kulongoosebwa naye SB4 nali ku TV sawa 8 netuvaayo musajja watu n'avaayo ne bampita kawooya ne tusula omwana ne tumuteeka mu mmotoka ne tugenda eddwaliro ly'e Lubaga omwana ne tumuteekayo twatambula ekiro kiramba mpaka ku makya mukama wange oyo kuba yalinga atera osumagira naye kolo teyakola ki nze kwegamba famire nagibeererawo naye kwegamba nze ebintu bye nalaba nekirala nagamba twabeeranga ku TV omukulu ng'atuleseewo n'agenda bino bye yagendanga ebweru ffe wali ku TV twasiibanga na njala okitegedde naye nga TV eri waka ate nga TV sente zeekola ffe tetukwatako yadde n'ekikumi obusente bwe twalyangako buno kuba nnyimba era oda neeva mu nnyumba ng'omukyala agamba abo ennyimba ze bakuba babawa sente kuubwa okitegeera olaba bad mind eri abo nze nekirala nakigamba nagamba nti buli kuuba bwe yakwatanga ekkubo ngadde ewaka omutima ne gumweraliikirira kuba yafa si musanyufu ekyo nkiddamu nkyogera kuba nze si ku ndowooza yange nalabanga so omukulu nayavuddeyo nga wa famire oba naye ngaalumirirwa kati ate oyo Julius mu lulimi olwangu lwensobola okugamba kadeyideyi kugamba Julius teyamala yadde ne mukama waffe emyaka 4 Julius bazze luvannyuma nga tulina mmengawo ne batandika okulipira Julius nze navuga nga emmotoka ka Julius tamanyi na mmotoka Julius mukwagako keyaga nti ye bakuyita ne bakutendeka bino byobadde okola ebya videography
Kawoya nga bwaleeta kamera mugamba jangu mukwasi wa nnyimba ne tumutendeka okwata otya firimu. Julius Tante tebantendekangako. Nze nkugambye kuva dda kati kankubulire muzeyi wange. Nze nakolanga video ne mukulu wange yagenda bweru. Twakolanga video za Segawa balemeddwa okwekolera ezo ez'akadongo kamu ono omukyala yimbanga ne Sebale twalinanga company nga bagiyita Has Videos. Wakategedde akantu ako. Nze nga nkola nagamba era nze ogenda ewa Kato nagenda Akura walingayo Kalyango Ranks yali akwata nekuddako Kim XP nekuddako Nani Art nze nakifundikira nga nkwata batabangufu kuba yagamba nti bakweta police bakuyigiriza ebya firimu kati Julius nze ne wabeerawo wano Julius nkugambe kadeidei bajja na luvannyuma nga bawulidde emtimoroka yasimbula yakwata dda ne bajja Julius baze luvannyuma era Julius mukujja yajjanga n'olugezigezi ngera abantu bonna beebuuza kana akasajja kaawa nina omwana omulala gwe twakolanga naye yasomeranga mukama we yali abuka wenja nga tubeera naye ku theatre awo bamuyita Musa Heavy Art era yali akoloko ku Moon TV nenga abaana beebuuza ne bagamba kana akasajja kaavaawa era kyovula abantu alimu embeera kangayite na maalo kwa SB4 tosobola kuddawo n'ovuma omuntu bw'otyo baba sisinze kubidde essimu nega nti muzeeyi kino si kirungi tekinsanyusizza ne mugamba wandivumye nze era ne mugamba nti nze Julius nze omanyi sitegeera nawe ekimanyi totegeera ffe tetutegeera naye omusajja oli wandibadde omuwa ekitiibwa simunenya waliwo ebintu ebyetaaga obwongo nga batulina bwongo nyo tusobola bitegeera lwaki nakola interview yo abantu beera n'obulumi ku mutima naye nga talina wasobola kuddukira nawulidde mu bigambo bya Kasuku ye muganda wange tukola omulimu gwegwe muwanye ekitiibwa by the way yagambye nti wamukubirako kko naye nga tabitegeera kati nze ate owankuba nze nembitegeera yensonga lwaki nakuwa platform era naye ndoza olabe weyabadde amuggyako interview ng'amugamba nedda kiriwo ekiti naye ng'ate ono ye alaga so kwegamba ebintu ebimu si byakutegeera buli muntu kyova olaba mbuuza ekibuuzo mbuuza ebinkwatirako wa nenkugezeramu negamba omusajja nakulira muki mu ngalo ze ninga taata alinga taata gyendi era oyo kati baliwe bati kankubulire mama wange bamuyita Nakato Nabagala Nakato Kato Lubwama ne anko Waso omugenzi twalinga wamu ennyumba zaffe ziri ezo odi Kampala ennyumba zaali nzimba y'abayindi eno eri eno neno eri eno naye nga waliwo oluggi ku kisenge ekyawula naye nga waliwo oluggi naye olwo oluggi nga lwamenyebwa era nze kyova olaba bwe nakolanga ekintu kyonna nga ngamba nti gwe musirusiru gyangu wano olimu emisayi nga mukaaga nze nakuleera Kaweera losana kumanyira ne mugamba muzeeyi kyova olaba nze wompita era namugamba nako ne mugamba kati kuuba olaba onyiiga neze kuba ne wonkuba oluyi sisobola kubaako kigambo kyenjogera ntuula butuuzi wansi nempuliriza kyokoze eki kyoŋŋambye kati Julius tamanyi nze bwe mpulira kuba bo ba Julius obulamu bwabwe bwe bwalimu kuvuga nga mmotoka kati nze nvuga Kato kugenda eri simanya kulya mbizi kunywa bunywi mwenge kati gwe ng'omuntu kale kati tugambe nti yansinga okumanya abantu kale kuba bwe yali addininga nabo ku bantu bonna bamanyi kikye yasaba agambe nti bannaye singa munnyambako ku bintu mukama wange bye yayina ne muzzaawo kino kisobole okukolera family ensimbi kiki kye yali ayogedde tojja bigendamu nnyo nga towumbawumba okujja kukola interview sigimazeeko yabadde ze kufuna solution ensonga zino kugonjoolwa oba yadde azze ku challenging
yaze byanjawulo bwaviriddeyo which means wetaga solution oba oli awo kukwatagana ne family kukwatagana n'ebyasoba mulabe nga mutereezaako ebimu ebimu byonna bisobola obutabitereera naye mulimu ebintu ebyangungu ebyokutereera so mu kujja okukola interview eno yabadde azze kusolvinga nsonga eyo eyakujjayo okujja mu mawulire oba yabadde azze kuchallenginga ngenda kusooka nkugamba yazze na maalo Julius bakava mu kyalo balina amaalo okitegedde nange nzika ngendeyo mbagambe nze gundi ze nabeeranga ne gundi nkugambe ekibuzo ne nkugamba gwe balabye obukulu nange akulidde omuntu mu ngalo ani asinga okulumirirwa omuntu kati bali abantu be yalijjirako tabamanyi ne moroka nuwa gye yali avuga akyagivuga bali bagimujjako kati oyo balabanga useless naye nze mu kulwange nti nze saagala linnya lya kojjange oba kitange libule bwerito ng'amannya ge tuzze tukola ki era nze muganda wange SB4 nkubulira nze nja kulemera ku nsonga yange njogere buli kimu ekinnuma era n'olina walimbuza nangamba nti kati gwe okuba omumativu okuva kwene emboozi kiki ky'oyagala bagambe ekintu nja kusaba abantu mukama wange okulaga nti nno yalina ettaffaali ddene nnyera mu bantu bonna tumukolere ekijjukizo nze kyendaba nga nze mu mutima era naye eri ajja kuba musanyufu nga tumukoledde ekijjukizo nkugambe omusajja oyo yayagalanga ati n'obulamu bwe bwonna ate omuzeeyi oyo teyagobanga muntu SB4 kankubulire buli bwe wajja nga yakwatanga mu mbeera munkola ki nabo ba Julius muko kibuyaga mwe yaleetera Julius mu campaign teyaliyo nagamba mukulu SB4 nze ndayira sitya gwentya Allah nze bampanga miliyoni kwezi nagenda nga kweni TV na wanga walingayo omulongo yakulira bya mawulire nengenda nga kubukedde nengenda wanganze olukwata byenkutte nze nga ngamba misinde era omukyalo oyo yampanga sente nga bali ne kuba wamita shifula lukwago omumanyi omukyalo ajati omweru abo bampanga sente kwegamba nze nakolanga ekintu n'omutima gutya gumu kati ye Julius ebyayogera nja kusaba muganda wange nti nze ne bono ngamba ki oba kujjawo oba kujjawa era tunafuna onako njagala otuule wali SB4 atule wonange ntuule wano kati gwe Julius ombuuze kibuuzo ku kibuuzo nga bwe nkubuuza nange nga tuwumbawumba Julius wendi mbadde siriiwo simanyi banga nti kasuku yankubirako naye mbadde siriiwo gwe oba onkubira Julius jangu nkuwe chance tomukubira yakkubire sigenda mukubira jangu wabanga alaba bino byayogera tebigira jangu nkuwe platform naye sikuvuma nze yeteekamu eri embeera kyekiri kyegambye yeteekamu eri embeera ey'okoppa muzeeyi oli muzeeyi yali musajja mukulu mulimu abavuma tuyinza okuba nga tetumanyi kuvuma naye nga twavumye tusobola okuvuma nsobola okuvuma ku makya naye okuvuma mu ttuntu n'okuvuma olweggulo naye nvuma buli kimu ekikwatako so ebyokuvuma si ye solution twakitinge ng'abantu bakulu omanyi lwaki bangi tuli kyakulaberako mu bantu kati gwe obeera nga nawe ddala ng'oli kyakulaberako mu bantu okuvuma si ye solution omuntu avume nga alina kyagamba mbu kati okuva omukulu we yagenda ekyuma ky'obuwunga nkizizaawo nwana nakuzzaako TV talina mabaala bumbaala kunywa mwenge ate nze kyenkubulya Julius kino sikirumamu ne ku ssimu nakigambye si gwe wansi okulaba omukulu nze nakulira mu ngalo ze gojjidde mu kibuyaga so wobanga oyogera ebintu genda mpola okitegedde muganda wange kwa SB4 Media tugusa ensonga byowulidde bya mukulu Kawooya Aluna ensonga zino nno kyali mu maaso naye kama yasinga okumanya mu byonna ziwanisaniza tuteekamu akasente genda wali ku mukwanako eri weefunire ebikozesebwa yonna ewaka beddings muli masuuka blankets duvet covers mattress protectors pillow cases tawero byonna biri awo
wa Ziwa and Sons bakola delivery paka ku mulyango ate nga nawe gwa ina hotelo bakubire kokko bajje bakwe hotel connections ennungi ezire ku mulembe se kugula suuka ate gobe no balina hotel collection z'amasuuka berenga ate hotel yo yeyagaza wakasoma jokubera ngo funa banji nyo nawe agula kamwakamu bakwaniriza no banga wetaka just katimba kansiri baka deliveringa babayita Baziwa and Sons basenge wao ku mukwano arcade ze muzukulu wakabajja kwesibifa media tuguse ensonga mbere bulungi mweraba basaba ne banya bamanya gange zenna Mutebi Silivia amanyidwa nga mama Fina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mpita abasawo bange mwenna mu Uganda yonna tennaku z'omwezi nga 24 tuli ku district ewa Kiso okweddaabulula okwetunuuliramu enzijanjaba enaabeera etya gavumenti kiki twagala etuyambe nga ffe abasawo b'ekinnansi tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 24 tubeere n'olukuŋŋaana gagadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo omugenyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso neeyanziza neeyanzeege yaffe tukuse ensonga